yakuko n'ebyali byadda banne nafumbirwa ndi mu maka nina omwami owange amanja lwaki totugambye nti omukyala mufumbo nze muna ebyofumbo nze tebinkwatako sibimanyi sagala nabiwuliza nze kyenfa ku kasente nange neeyo obulamu mase okoba otya mukwano gwange mukwano gwoneesonwaviirakwirala banange lwaki tusobola kunoonya bikuzimba lwaki tofa ku bakaago va ku bibyo va ku byange opulire neesonwaekiramulagaizo nvaaku nze Kadima Namayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano mu Mutabizzi wagambye tukubire ye mukama wange yesebo ayo sogo luidi kuba nzulugana logana tuidi bulungi olugana tuluidi oluganda tolumanyi nze nsinga kugaluka ojaggezaako otubuulire olumenyefu kasana olusoga tuba tuluwulira nha buzibu ki olusoga luidi ndumbanyi tutabike kale tujje mpama tuto tabika mpola wina buzibu ki muna mpegano naino muwala edinde eyo nga tuyenda bulungi bamwita mase mwala we tuyende ibanga iwangu ino aye twayawukana wandika ejinji eyo ede Kampala okweyiya ye aye ye yafuna kasente ate nze mutenda kunuzena kakati tukole bwe tuti bwana Ibura nsaba untekere mukone ku Luganda ongambi wali ejinja n'ofuna omuwala nali ejinja eyo munnange nembeewo n'omuwala nga bamwita mase toyagalire banga ddene kati munnange maso we n'avaayo ejinja najje ne Kampala okukola nkufuna bulungi kati wajja okukola e Kampala yandekayo okooka ebbanga naye naga kulabanga embeera si nungi nange nenzijjawa e Kampala naye ate mpulire e Kampala gyali yafuna kasente ayina akasente ate nze ndi bubi wavaayo ejjinja oba okyaliyo ejjinja navaayo dda oli mu kibuga ndi mu kibuga okay naye kati kirikola bulungi financially naye ate kati ye yakikwasa yakigema alina wamulabako okuva lwajja e Kampala munange netta simulabangako bukyalidde e Kampala naye nawulire ngamba nga bagamba omwana kati yakikwasa nze mba nekuba amasimu gange naye nga simu zange tazikwata nengamba kyaleka kati munaye kati yafuuka ngoma nnene nze kati yaneerabira era nange nfunye enamba endala omukulu nga munyambeko okuba nange kuba kati mpulira nga mugamba muyamba abantu kati gwe enamba ewagijjewa waliwo omukono gwange yaginfunidde n'abadde awo nga ngamba naye bijangamba omuntu oyo akole from Jinja alina abantu babejinja gye nagenda kuba ate bo baali bamanyi kati nabakuba nti namba yange esimu yambula ku ayizo yandi Kampala eno nento ku namba eyo Ibura oyagala buyambi nkwena buyambi okuva ewa Mase munambe mumukobeyo mu bumpimpi ampe ukasente zena muwanga nga nina toyagala mukwano muddingane toyagala kiyagala sente abuleka kati itaye takanunda kati yenga ye ale tujja kumwesiba kwaye kuba zana namuyamba nga kunganina naye nyambeko munnange lisikola bulungi ndi bubi abasajja okay ndabakwana enamba eriko Mase yo mwene oyagala tumukubire mumukubire oyagala ffe tumugambe bugambi nti Ibura ayagala ku sente oba Ibura ayagala buyambi actually tandibadde si buyambi naye ampe ku sente nange ampe ku sente nawe bere mukoneka sente mu nsawo ate munaye omanye naku zino fena sente abantu oba kasinya CTC actually paka ni ku campus kati campus zina ejinja so naye nakumawe ejinja kati ande after okusoma ate batudde ne magambo manyi gende Kampala okoleki oyiyo obulamu kyekyabawula nawe manya Yesu nawe byali bya kitundu zanga laba nga sina future ndowooza mu maaso kale kati tovaako nno kale hello Mase wanyisebo gye baliko kale sebo nawe gye baliko kale obulamu buli butya obulamu bulungi oli bulungi ndi bulungi andogera ku nani oyogerako bampita Kadima nkubira okuva wano ku Beat FM
Obulamu bulungi. Obulamu bulungi. Kakati nina kyendi Oluganda olwidi. Ndwidi bulungi. Okay, kakati katwogere mu Luganda. Kale se. Waliwo omwami bamuyita Ibra. Ibra ngambye nti mwakula naye mwasoma naye nga muli ejjinja. Naye gwe nojje Kampala. Tugambe nti wanji? Agamba sinti no. Abadde atugamba. Mbw abadde akubirangako nga tokwata ku simu yo. Atugambe nti waliko girlfriend we. Kituufu. Kakati nga bambi embeera financially sinnungi ate nga gwe agenti olinamu ku kasente. Kakati nga Ibra atukubidde nga bambi ayagala mujjukire muweeyo kasente naye abeeko n'akantu. Ekituufu siganye omwami nakutweyagalako n'ebyali byadda banaye nafumbirwa ndi mu maka nina omwami owange. Wafumbirwa? Ndi mukyala mufumbo. Naye alabika abadde takimanyi. Kimanyi bulungi. Omusajja abadde kamutwale n'omukisa guno omumuŋŋambire. Abadde ankubira amasimu ate agakuba mu budde bwa kiro. Nga nina omwami wange bannange bwe yanjagalako bwe namwagalako bwe yampangako ku busente bwe bannaye yampola. Atugambye nti oli mufumbo tetwandikubidde. Bannaye ndi mukyala mufumbo. Omusajja oyo anneesonyiwe anveeka ava alekerawo okutaataaganya amaka gange. Ekitegeeza nti yali yakubirako nemwogera. Yankubirako n'ekiro naye bannaye anneesonyiwe anveeko dda yeesonyiwa essimu yange yeesonyiwa amaka gange. Agenda akole ayiye ssente. Mu kibuga mulimu emirimu mingi miyitirivu nnyo egiteetaagisa na kapita. Agenda asitula emigugu gy'abebbaasi amanja. Lwaki totugambye nti omukyala mufumbo? Nze munaye ebyofumbo nze tebinkwatako sibimanyi saka nabiwuliza nze kyenfa ku kasente nange neeyo obulamu. Mase okoba otya mukwano gwange mukwano gwoneesonyiwaviirakwirala banange lwaki tosobola kunoonya bikuzimba lwaki tofa ku makaago kufa ku bibyo va ku byange opulire neesonyiwa tolikiramulagaizo nvaaku kale wulirize nti wampola enakuyambe sente nze kyenfaaku Kondo kasente konka ate simpa milioni nga 5 nje Dubai nkole. Wenda kasente kati. Simpa milioni nga 5 nje Dubai nkole zena nebe kumulaza nda oba wendiranza nga limunyi nga ozoza nkweta nje okuwa sente milioni 5 nkweta nje. Waye twenda kunze niwe nga abaga naye wawaye tonde kuliro otyo. Kaiza msango lwaki tonese nwa wanvira mu bulamu bwange. Musajja Sebo mukama wange. Inayo tukozesezza ensobi naawe. Ate mukama wange ate. Tugambe nti omukyala mufumbo ayina ne bba. Ate yofumbo madembi maina era nganze sibifaako nnyo ebyobufumbo obwe. Nganze kyenfaako kino kimu kyokka akasente jukira omuzungu ayina kyagamba nti first cut is the deepest. Nze yamusookako omuganda wange. Ate omusowa kwati akyali naawe takyali naawe. Anti yadde naye kale kakyalimu kati. Ogenda kumwonoonera omukazi amakaage. Nze yamuwa emikisa egyo singa naye sina mikisa egyo singa kati naye ali bubi nganze wendi. Mikisa ki? Kati kuna ina bulungi kati nze yamugulira ekkubo kati nze sinja okula nja kumunoonya sente ampe ku sente nze sijja kuvuyamu awo nkola kujja Dubai. Muleke Dubai milioni 5 ze zigenda okutwala. Mposa singa ku passport siditi na visa ebindi nze nje Dubai wamye ampe nze sebo tweyanziza mu mutunke nja kumunoonya paka kasani wendide nawo anti bajja kusiba ate nga nsibira kiye nno omusango guli awo mbe nze njagenda yo paka uwe bakutondera oyo munayo tomanya nga wenkugaye mu kusooka nti omuntu first cut is the deepest nawo bimanyi cut is the deepest ante dekyanze yamuwa emikisa egyo okitegeera mukyanze yamugulira emikisa n'emutangaza kati wuno kati alina bulungi mukulu emikisa gyewamuwa lwaki gwe tewajeewa wanje lwaki gwe tewajeewa anti kati nange kati owali obuzaye lwaki netiyamba ku mikisa gyange gyamuwa kati nange mbeeko nga bulungi nga waali gwate emikisa nga gyakwesamba n'oba nga tolina ssente oba nze simanyi oba obuzibu buli ku ye kuba nze nakola ekyange mumuviirawo kale musajja mugjeeko tetuki